Tubaaniriza nnyo mu kusinza kuno okwenkya ya leero Sabbiiti eno ey'okuna mu biro eby'obusatu, era Mukama ayongera okutujjukiza nti Katonda akwagala, naye abeera mu kwagala abeera mu Katonda, era ne Katonda abeera mu ye. Kale abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale katufukamire era tukakkane nga tusiriikiridde nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Olw'okubanga twonoona mu ngeri nnyingi era nga tetwandisaanidde na kwasamya bumwa bwaffe okwolesa ettendo lya Katonda, katwegattire wamu mu ssaala eyo ey'okwatula ebibi ku lupapulo lwa 30 nga tugenderamu nga tugamba nti Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu, tuleka bitugwanira okukola era tukola bitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi, Ayi Katonda basaasire abaatula okwonoona kwabwe, obazze ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, oyo atayagala alina ebibi okufa wabula okuleka okwonoona kwe okubeera omulamu, era yatuma n'alagira abaweereza be okubuulira n'okutegeeza abantu be nga baboneredde okusonyibwa n'okugibaako ebibi byabwe. Ye asonyiwa era abaggyako ebibi byabwe, ababonera amazima era abakkiriza ddala enjiri y'entukuvu. Kale tumwegayirire okutuwa okubonera okw'amazima n'omwoyo gw'omutukuvu, ebigambo bye tukola kaakano alyoke abisiime, n'ebyo bye tunaakolanga mu nnaku zaffe eziri mu maaso bibeere ebirongoofu era ebitukuvu, oluvannyuma tulyoke tutuuke mu ssanyu lye eritakoma ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ng'omulokozi waffe Yesu Kristo bwe yatuyigiriza, ffenna katwegattiriramu mu ssaala eyo ey'abaana ba Katonda nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tubasonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katugolokoke twatula ekitiibwa. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Mu kifo kya Zabbuli ne Anse tujja kuyimba oluyimba olw'ebikumi 317 yabatambuze bayita mu kiro eky'ennaku.
katutuule tuwulire ekitundu eky'olubereberye. Ekitundu kyaffe nga kiba mu kitabo kya Ssekabaka eky'olubereberye kuviira ddala essuula ey'12 kuba ku lunyiriri olusooka. Bassekabaka eky'olubereberye essuula ey'12 okuva ku lunyiriri olusooka. Lekobowaamu n'agenda e Sekemu kubanga Isirayiri yenna baali bazze e Sekemu okumufuula kabaka. Awo olwatuuka Yerobowaamu mutabani wa Nebati bwe yakiwulira, kubanga yali akyali mu Misiri gye yali addukidde okuva eri kabaka Sulemaani, era Yerobowaamu n'atuula mu Misiri. Ne batuma ne bamuyita. Awo Yerobowaamu n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bajja ne boogera ne Lekobowaamu nti, kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe kubanga kizito kuba ekizito. Kale nno wewula ggwe akuweereza okuzibu kwa kitaawo n'ekikoligo kye ekizito kye yatuteekako, naffe tulikuweereza. N'abagamba nti mugende mumale ennaku 3 nate mulyoke mujje gye ndi nate. Abantu ne bagenda. Kabaka Lekobowaamu n'ateesa ebigambo n'abakadde abaayimiriranga mu maaso ga Sulemaani kitaawe bwe yali ng'akyali mulamu, n'ayogera nti, magezi ki ge mumpa okubaddamu abantu bano? Ne bamugamba nti, bw'onooyagala okuba omuddu eri abantu bano leero, n'oyagala okubaweereza, n'obaddamu n'obagamba ebigambo ebirungi, kale bo banaabanga abaddu bo ennaku zonna. Naye n'aleka amagezi abakadde ge baamuwa, n'ateesa n'abalenzi abaakulira awamu naye abaayimirira mu maaso ge. N'abagamba nti, magezi ki ge mumpa mmwe tubaddemu abantu bano abaŋŋambye nti wewula ekikoligo kitaawo kye yatuteekako? Awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti, bw'otyo bw'oba ogamba abantu bano abakugambye nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe kubanga okuba ekizito, naye ggwe kiwewule gye tuli. Bw'otyo bw'oba obagamba nti nasswi yange esinga obunene ekiwato kya kitange, era nno kubanga kitange yababinika ekikoligo kizito, nze ndyongera ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavula na nkoba, naye nze ndibakangavula na njoba ez'obusagwa. Awo Yerobowaamu n'abantu bonna ne bajja eri Lekobowaamu ku lunaku olwokusatu nga kabaka bwe yalagira, n'ayogera nti, mujjanga gye ndi nate ku lunaku olwokusatu. Awo kabaka n'addamu abantu n'ebboggo, n'aleka okuteesa okw'abakadde kwe baamuwa. N'abagamba ng'okuteesa okw'abalenzi bwe kwali, n'ayogera nti, kitange yafuula ekikoligo kyammwe ekizito, naye nze ndyongera ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavula na nkoba, naye nze ndibakangavula na njaba ez'obusagwa. Awo kabaka n'atawulira bantu, kubanga kyali kigambo Mukama kye yaleeta anyweze ekigambo kye Mukama kye yamugamba
Yerobowaamu mutabani wa Nabati mu mukono gwa Akiya Omusiiro. Awo Isirayiri yenna bwe baalaba nga kabaka tabawulira, abantu ne baddamu kabaka nga boogera, ndi mugambo ki gwe tulina mu Dawudi, so tetulina busika mu mutabani wa Yese. Mudde mu weema zammwe, ayi Isirayiri, labirira n'ennyumba yo ggwe. Dawudi. Awo Isirayiri ne bagenda mu weema zaabwe. Naye abaana ba Isirayiri ababeera mu bibuga bya Yuda, abo Lekobowaamu n'abafuga. Awo kabaka Lekobowaamu n'atuma Adolamu eyali omukulu w'omusolo. Isirayiri ne bamukasukira amayinja n'okufa n'afa. Kabaka n'ayanguwa okulinnya mu ggaali ye okuddukira e Yerusaalemi. Bwe batyo Isirayiri ne bajeema ennyumba ya Dawudi na leero. Awo olwatuuka Isirayiri yenna bwe baawulira nga Yerobowaamu akomyewo, ne batuma ne bamuyita okujja eri ekibiina, ne bamufuula kabaka wa Isirayiri yenna. Tewaali eyagoberera ennyumba ya Dawudi wabula ekika kya Yuda kyokka. Kitundu kyaffe kikomyawo. Katweteekateeka okuwulira ekitundu ekyokubiri, tujja kuyimirira tuyimbe oluyimba lwa 225 gwe kibuga kya Katonda.
Katutuule nga tusomerwa ekitundu. Ebbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi essula ey'omunaana okutandika n'olunyiriri olw'18. Abaruumi essula ey'omunaana okutandikira ku lunyiriri olw'18. Ng'era ng'okubonaabona okw'omu biro bya kaakati nga tekutuuka kwenkanyankanya n'ekitiibwa ekigenda okutubikkulirwa ffe, kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda, kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa, mu kusuubira nga era n'ebitonde byennyini biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda, kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano, era si ekyo kyokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Ekitundu kikomye wano. Katuyimirire tunyweze okukkiriza kwaffe n'ebigambo eby'enzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi ow'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Katusabe. Eno ye Ssabbiiti ey'okuna ey'obusatu ng'ewedde, essaala ey'enjawulo eri ku muko gw'empapula gw'ekikumu mu kitabo ky'okusaba. Ayi Katonda akuuma bonna abakweyuna, so awatali ggwe tewali kintu ky'amaanyi, tewali kitukuvu. Otwongereko ekisa kyo, bw'obeera omukulu waffe n'omusaale waffe, tuyite bwe tutyo mu bintu ebiggwaawo, oluvannyuma ebitaggwaawo bireme okutubula. Ekyo kituwe, Ayi Kitaffe ow'omu ggulu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era akambasabe tugendere wamu mu ssaala ey'okubiri esaba emirembe, ku lupapulo lwa 40 mu kitabo ky'okusaba. Ayi Katonda aleeta emirembe, ayagala abantu bonna okutabagana awamu, okumanya ggwe bwe bulamu obutaggwaawo, abaana bo be balina eddembe eddala. Ffe abaana b'abawombeefu, otuzibire eri abalabe baffe buli we batulumbira, ffe nga twesigira ddala okuzibirako, tuleme okutya amaanyi gonna ag'abalabe baffe, olw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era katugendere wamu mu ssaala ey'okusatu esaba ekisa. Ayi Mukama Kitaffe ow'omu ggulu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo, gw'atuusiza nga tuli balamu ku lunaku luno we lusookera, otuzibire n'amaanyi go, otubeere tuleme okwonoona leero newankubadde okuyingira mu kabi konna, naye buli kye tukola okiruŋŋamye mu kufuga kwo, tukole bulijjo ebiri mu maaso g'eby'obutuukirivu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era Ayi Katonda ayinza byonna, gw'atuwadde ekisa kaakano okusaba ffenna mu maaso go n'emmeeme emu, eyasuubiza nti webanga babiri obanga basatu nga bakuŋŋaanye wamu linnya lyo okuba bibasaba. Ayi Mukama waffe, kkiriza kaakano okutuwa bye twagala ne bye twegayirira nga bwe binaatusaaniranga, otuwenga mu nsi muno okumanya amazima go ne mu bwakabaka bw'obugenda okujja, otuwemu obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katwegayirire ekisa
ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Atuule tusabe evvaaja ajje atusomere ebirango. Balamusizaako nnyo bakulisa bannange mu linnya ery'omuwendo erya mukama waffe yesu. Mbuulira ebigambo by'okufumbirigana okutukuvu. Geoffrey Iwanye wava omukka wa Moses Baligeya mu Fumbiro ekitende Busiro, ne Faith Mugerwa w'omugenzi Francis Mugerwa Salongo e Kanyanya, Julius Sendi w'omugenzi Christopher Mudduse e Kabule Singo, ne Margaret Naiga w'omugenzi Charles Lwanga e Kiganda Singo, Cyprian Matovu w'omugenzi Fred Mbalire e Seguku Katale Busiro, ne Nasolo Sharon wa Richard Ntale e Kagoma, Simon Bunya w'omugenzi Joseph Sendawula e Manyangwa, ne Ibin Nakato owa Joseph William Kitandwe e Kawanda Kyaddondo, Balaba Davis w'omugenzi John Jumba Balaba e Buloba Busiro, ne Millicent Kikule w'omugenzi Sam Bire Kikule e Kibinge Masaka, Henry Serwadda w'omugenzi George William Kimbugwe e Nakulabye Kyaddondo, ne Patient Nampalo w'omugenzi Gastas Mutebi e Lwampala Kafuruku, Peter John Agaba w'omugenzi Gideon Tulyasingula e Kalule, ne Eunice Primrose Nakawuki wa Moses Tyaba e Kyebando Kyaddondo. Bano gwe mulundi ogwokusatu ogw'okubooza. Ne bano Timothy Samuel bamwita w'omugenzi Martin Luther bali mugulira e Kamuli, ne Eseza Lunkusa wa Dr. James Kabogoza Semwanga we bajja Busiro, Geoffrey Sekirime wa James Mabale e Salama na Kinyuguzi, ne Nakibuka Nora Elena wa Jonathan Kityo Kakembo e Mukono Kyagwe, James Rubwama w'omugenzi Reuben Walusimbi e Senge, ne Mariam Kyalisima wa Adoniyo Kabugunu e Kalwayo, Rogers Businguze wa Nuha Mwesigwa e Nansana, ne Grace Nabakoza wa George Sekisambu e Kanyanya. Bano gwe mulundi ogwokubiri ogw'okubuuza. Ate bano Rodin Lutai wa Samuel Senkungu, ne Kasali Nakawunde wa David Salongo Kiwanuka e Nalutuntu, Geoffrey Kiyinja wa James Ntege Ekira, ne Rachel Christine Nabukenya w'omugenzi Samuel Kasozi Emitala Maria Mpigi, Andrew Lutalo wa Martin Lutalo e Nakulabye Kyaddondo, ne Irale Kayesu w'omugenzi Kani Beyongera Eryantonde. Bano gwe mulundi ogusooka ogw'okubuuza. Obanga waliwo omuntu yenna ng'amanye ensonga enalobera abantu bano okugattibwa mu kufumbirigana okutukuvu, ensonga bwe baayo ereetebwa eri abakulu. Katusabe, katubasabira. Tusooka okwebaza Mukama olwabo kakati abafumba omu kanisayo. Ne bano batandise olugendo lwabwe Mukama, obasobozese nabo okutuuka kukulira obufumba obutukuvu. N'abala bannaffe bangi nabo bali mu kunoonya ababeezi okulaba nga nabo bafuna amaka amalungi. Mukama yingira mu lugendo lwa Mukama, balondere ddala ababeezi abatuufu olw'ekkanisa yaffe ey'omu maaso. Byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ebirango ebirala. Abaami bonna abafumbo aba Fathers Union
n'abo abatannaba kuyingiza mu kibiina kya Fathers Union musabibwa okujja mu lukiiko ku Lwokuna ennaku z'omwezi 27 ogw'omukaaga ku saa 11 ez'olweggulo awo mu Synod Hall. Lunaku Lwakuna nga 27 n'abatannaba kuyingizibwa ku olwo bajje nga tetunakwata Petero era nga bwe ngenda okulanga. Bannaffe abapima pressure baatuuse dda, tetwerabira bannaffe abapimira bwereere olw'obulamu obulungi. Tujja kufuluma resource center batupime okulaba bwe tuyimiridde mu ntambula y'omusaayi. Tubeera ne nkyawa buli lwakubiri 6 tutuuka ssaawa 8 ez'olweggulo. Gospel music rally eribeerawo nga lumu omwezi ogw'omwenda 2024. Abandi agadde okubeegattako mulaba omulongo wasse wa Lugayizi kwegatta ku gospel music rally. Ate olunaku lwa Petero olw'omutendera gw'obulabirizi lulikwatibwa ku kitebe ky'obusaabadinkoni e Kazo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2024. Ate wano mu Lutikko dinale tulilukwata nga 14 ogw'omusanvu mwaka guno 2024. Abaagala okuyingizibwa bewandiise eri chairman Mr. Stephen Bukenya. Ndoza olukiiko olugenda okubeerawo nga 27 ogw'omukaaga lujja kuba lutaanya buli nsonga yonna. Ensimbi nga bwe zaakuŋŋaanyizibwa ku sabbiiti yayita, abakulisaayo ab'essaawa mbakanya kadde kamu mu emitwalo 4,887, ab'essaawa 2,105 bukadde 2 mu emitwalo 7,108, abakulisaayo ab'essaawa 4,5 obukadde 2 mu emitwalo 7,706. Twalinamu okubatiza ku olwo essaawa 7 ezaaba mu kubatiza nnaku z'omwezi 18 lwali lwakubiri. Ezaaba mu kubatiza ziri emitwalo 43,8. Okusaba kwa morning glory okubeerawo ku bbalaza okutukola 6 ezaakuŋŋaanyizibwa ziri kadde kamu mu emitwalo 5,100. Twalinamu okusaba n'okwebaza abakazi bannawume. Ensimbi ezaakuŋŋaanyizibwa ku olwo emitwalo 44,500. Twalinamu okufiirwa ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga guno ezaakuŋŋaanyizibwa zaali emitwalo 28,500. Ate ebitundu 25 esigala mu kanisa emitwalo 7,113. Era n'ennaku z'omwezi ezo nga 2 twasooka okufiirwa okwasooka funeral service eyasooka newaddayo eyokubiri ezaakuŋŋaanyizibwa mu yokubiri kakadde kamu emitwalo 5,108. Ezisigala mu kanisa ebitundu 25 kikumi emitwalo 26,013. Twalinamu abakulisaayo abeebaza olw'emyaka 25 mu bufumbo ezaakuŋŋaanyizibwa ziri akadde kamu mu emitwalo 5,208. Embaga yabaddeemu olw'omukaaga zavuddemu emitwalo 7,312. Ogattamu omugatte gwonna buli obukadde 11 mu emitwalo 84 mu 1,200. Twagala nnyo era okubeebaza. Mukama yongere okubawa wonna omutoola nga mutodde kuba mu nnyumba ya Katonda. Mukama yabaweera, twebabaza nnyo. Bino bibadde ebirango. Mukama waffe yeebazibwe. Naye njagala okutwala mukisa guno okubaaniriza mu Mukama waffe n'okwebaza Katonda olwa byonna by'abayisaamu, ebimu nga byangu n'ebirala nga bizibuwala. Tusaasira abafiiriddwa nga Mwami Mulindwa omukebezi waffe yafiirirwa muganda we. Ate era twagala okusaasira omu Kristaayo Virginia Nakabiri yafiiriddwa maama n'abalala abafiiriddwa. Tusaasira n'abo abalina oluganda oba akakwate ku famire z'abantu abo abaatokomekera mu kabenjedde kabusa akaagwa e Bukuya, abasuubuzi abaali bagenda mu katale ak'omubuulo loole bwe yeevulungula, abantu abasukka mu 15 ne balusuulamu akaba. Tubasaasira nnyo. Ate era tusaasira n'abo abakoseddwa ekigambo ky'okumenya amayumba mu Lubigi. Tubasaasira era tusaba Mukama ayongere okubatemera ekkubo we litali
n'okubalaga bwe muyinza okwewogoma. Njagala okwaniriza mwenna abazze okwegattiramu naffe mu kusinza kuno. Ssebo okubiriza wa Lukiiko lwa Buganda twagala okwaniriza. Mukama yeebazibwe. Twagala okwaniriza mukubiriza waffe owe Kanso Mpanga. Ssebo tusanyusa okulaba. Muzikirize ennyanize baweereza bannange Assistant Vicar Reverend Joseph Luvumu, ate era ne Assistant Vicar owokubiri Reverend Agnes Semwanga Tendo, era ng'omwoyo Mukama gwayise okutuuliisa ekigambo ekya leero. Njagala okwaniriza ne Ordinand Mire Lutalo Nambolanyi. Mukama yeebazibwe. Twaniriza kwaya eri amu naffe. Mukama yeebazibwe. Twagala okwaniriza mwenna nga abazze okusinza, era twebaza Katonda olw'ebyo by'ababedde okuyitamu. Tuli mu nsi ejjudde okusoomoza, era twetaaga okutambula n'obwegendereza. Kumpi kati wonna mu nsi waliwo okusoomoza kungi, ne tuteekwa okubeera abeegendereza. Ate mu ngeri enjawulo twagala okubakubiriza wano ng'aba Lutikko okukubiriza abantu abajja ku Lutikko era nabo okwegendereza n'engeri gye bakolamu. Bw'obanga olina ekintu nga kiri official oba nga kiri administrative, kakasa nti omuntu gw'oyogera naye alina obuvunaanyizibwa obutuufu okola ku nsonga gy'omuwa. Kubanga tukizudde nti waliwo bannakigwanyizi ababeera oluusi okwetoolola Lutikko abagezaako okwogereza abantu ababa bazze ku nsonga ezitali zimu, era okukakkana oluusi nga babawubizza oba nga babawabizza. N'olwekyo omuntu wo bw'abanga ajja ku Lutikko ng'alina ensonga mukakase nti alaba omwawule oba omuweereza omutuufu ali mu ofiisi, so omuntu ali around ayinza okumutegeeza nti nze nsobola okuyamba kino oba kino. Kale nno tusobole okulaba nti ebintu byonna bikolebwa mu mitendera. Twagala okwebaza Katonda olw'ebbanga ly'atutambuzza, era nga Cathedral tuteeseteese okubeera n'okwebaza ku Sande esooka mu July, nga twebaza Katonda olw'emyezi 6 gy'atumazizzaako, kyekitundu eky'omwaka nga tuyingira mu kitundu ekyokubiri. N'olwekyo tubasaba mweteeketeeke bulungi olw'okwebaza okwo, nga twebaza Katonda bintu bingi by'atuyisizzaamu, ate era n'obulamu bwakyatulekedde. Twagala okubajjukiza nti nga Cathedral mu lukiiko lwaffe olwa Parish Council era mu chapter twateese era ne tukkiriziganya nti buli mwezi ogulimu sabbiiti 5, esabbiiti ey'okutaano eneebanga yakwebaza n'okuwaayo mu ngeri y'enjawulo olw'okudduukirira Sanyu Babies Home. Sande eyo ye sande ejja ng'ennaku z'omwezi 3, n'olwekyo tubasaba mujje nga mweteeseteese bulungi olw'okuyamba n'okudduukirira omulimu gwa Sanyu Babies Home. Beetaaga amata g'abaana, Bible formula, beetaaga ensimbi olw'eddagala n'ebirala n'abakozi bye bakozesa, beetaaga obugoye obw'abaana, beetaaga sabbuuni, beetaaga ebyokulya n'okunywa, sukaali n'ebirala. Kale nno Mukama kyonna ky'aba akusobozesezza, tusaba ojje nga weeteeseteese bulungi olw'ensonga eyo. Njagala okujjukiza mwenna abatuula ku lukiiko olukulu olwa Synod ey'obulabirizi nti tugenda kubeera ne Synod ey'enjawulo egy'okutuula ku Lwokutaano olujja ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno mu Synod Hall eri mu Bishop Dastan Nsubuga Hall. Kyokka nga etandika n'okusaba okubeera wano mu lutikko okw'okussa ekimu okutukuvu ku ssaawa 3. Tubasaba abatuula ku lukiiko olwo mukuume obudde, ate era bw'obanga olina owa Synod gw'omanyi omutegeeze era omujjukize abeere nga tabulawo mu kusinza okwo. Tubasaba ensonga eyo mugitwale nga nkulu. So nga ate era nga bwe muwulidde ba Fathers Union ne Mothers Union mu ngeri eyo ku lunaku sabbiiti ejja bali kuza n'okujaguza olw'omuyima waabwe Peetero nga bali ku kitebe ky'obusaabadiikoni obw'ekazo mu kkanisa ya St. Luke. N'olwekyo ba members ba Fathers Union mwenna musabibwa okwetaba mu nteekateeka eyo. Twagala okwebaza mwenna abawaayo era abagenda mu maaso n'okukola ebya Mukama ne Mukama n'akola ebyammwe. Emirimu mingi egikolebwa, abafaayo okutunula n'okulaba
mujja kulaba nti waliwo bingi ebikyukakyuka era ebyongera okukyuka olw'okulaba nti tusitula omutindo gwa lutikko mu nsi ekula. Kale nno tubasaba mwongere okuwaayo olw'okukola emirimu gya Katonda era temuddirira. Kale nno twagala nnyo okwebaza Katonda n'ebirala bingi Mukama byakoze ng'ayita mu bantu ab'enjawulo. Tujja kwongera okubimanya omuwanika bw'anaaba ng'afunye ekiseera atutegeeza biki ebikoleddwa n'ebyo ebituukiddwako. Twongere okubakubiriza twongere okubeera n'empisa ez'obuntu bulamu, okutya Katonda era n'okugulumizisa erinnya lye. N'abantu baffe abatwetoolodde twongere okubabuulirira n'okubayigiriza, kubanga kirabika nti waliwo okuddirira otambula mu nsi n'okulaba n'ebigenda mu maaso, waliwo okuddirira kungi. Kale nno kitwetaagisa nnyo okwongera okwekubiriza n'okweyigiriza n'okulaba titukola ebyo Katonda by'asiima era by'ayagala. Njagala okubaagaliza okusinza okulungi nga tukola ebya Mukama ne Mukama akola ebyaffe. Nga tugenda okuwulira obubaka, tujja kuyimirira tuyimbe oluyimba olwo olw'2229 188 mu bitabo ebikadde olugamba nti waliwo ensi esinga eno nga nnungi era nga nnungi. Mukama abeere nammwe. Katusabe nga bwe tuli. Omulungi Yesu tuli wano mu maaso go, tukusinza, tukutendereza, tukugulumiza, tukwebaza bw'otuwadde omukisa ffe okutuula ku bigere ebyo. Tukwebaza bw'otuleese, bangi abateeseteese okuba wano naye nga tebaliiwo. Ffe b'oleese b'osaasidde tukwebaza. Era tugiyita masekati gaffe weemala ekiseera Mukama kye tugenda okumala mu maaso go. Oggule amatu gaffe era otubeera okuwulira. Tukuyita Mukama by'oyagala byokka bye biba bikolebwa. Obwakabaka bwo bujje abantu bo bakumanye bakutegeere
era bakutunuulire nga bwe batakutunuulirangako mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama yeebazibwe, kambasabe mutuule. Mukama mulungi era ekiseera kyonna nkusaba oyanirize akuliraanye omulamuseeko nga Katonda bw'anaakusobozesa, kubanga emirundi mingi tujja wano naye n'ovaawo nga totegedde abadde akuliraanye. Amannya nze Reverend Agnes Tendo Ssemwanga. Okusooka njagala okutwala omukisa guno okwaniriza era n'okwebaza taata Diini wa Lutikko olw'omukisa gw'atuwa ffe okuyimirira mu maaso gammwe. Taata tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, era neebaza n'abaweereza abali mu kusinza kuno, Assistant Vicar Reverend Joseph Luvumu awamu n'Ordinand wadde ng'afulumyemu katono. Tugenda kugabana ku kitundu ekyo ekitusomeddwa ekivudde mu Baruumi essuula 8 okutandika n'olunyiriri olw'18. Abaruumi essuula 8 okutandika n'olunyiriri olw'18. Kubanga njogera ng'okubonaabona okw'omubiro bya kaakati tekwenkanankana na kitiibwa ekigenda okutubikkulirwa, kubanga ebitonde byonna bitunuulira nga byesunga okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda, kubanga ebitonde biringa ebitalina musango, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyayagala bibeere bwe bityo mu kusuubira, kubanga era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumwa wamu okutuusa kaakano, era si bitonde byokka naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo era naffe tusinda mu nda zaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulirirwa kw'omubiri gwaffe. Mukama yeebazibwe. Ntunuulidde omutwe ogugamba nti ekitiibwa ekigenda okujja mu maaso. Bino byonna bye tuyitamu, bye tulaba, ebigenda mu maaso mu kkanisa, ebigenda mu maaso mu ggwanga, ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe, mu maka gaffe, mu baana baffe, mu bantu baffe be twagala, nga biweddewo. Tutunuulira ekitiibwa ekyo ekigenda okujja, kubanga Bayibuli etugamba nti eri gye tulaga nga tuvudde mu nsi eno efaanana nga bwefaanana n'okuvunda kwonna. Eri gye tulaga teri kukaaba wadde okusinda wadde okulaba ennaku. Era ekitundu kitugambye
nti ebitonde byonna n'emiti byonna birindirira okununulwa. Ebitonde byonna birindirira omwana w'omuntu okutegeera Katonda. Era ekitundu kitugambye nti bisinda, byonna byolaba bisinda nga birindirira gwe nange okutegeera Katonda ono, birooke binunulibwe era bifuuke bya ddembe. Nti era naffe awamu nabyo tusinda munda zaffe, tusinda olw'ebyo bye tulaba, tusinda olw'ebyo bye tuwulira, olw'ebyo bye tuyitamu, olw'ebyo ebigenda mu maaso. Ebbaluwa eno Pawulo omutukuvu ye yagiwandiika eri abakulisitaayo abaali mu Ruumi nga mu 57 AD. Pawulo abantu bano okwagala kwabwe kwali kukendeera, kwegamba nga bye bayitamu, kwegamba bibasobedde. Okwagala kwabwe nga kukendeera, nga tebakyalina kwagala eri Katonda olw'ebyo bye baali bayitamu, ng'okubonyaabonyezebwa kw'abakkiriza nga bayita mu mikono gya kabaka oyo Nero, abakkiriza nga battibwa, abalala nga basubibwa. Kati ebyali bigenda mu maaso, kwegamba nga bwe babirowoozaako okukkiriza kwabwe kukendeera. Pawulo kyava abawandiikira, era bw'obikkula mu ssuula eyo esooka, Abaruumi essuula esooka olunyiriri olw'omunaana lugamba nti okusooka neebaza Katonda, Katonda wange kuba Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe kwogerwako mu nsi zonna. Okukkiriza kwe baalina nga kwogerwako mu nsi zonna, naye ate kaakano nga kutandise okuseebengerera. Kubanga Katonda ye mujulirwa gw'empeereza mu mwoyo gwange mu njiri y'omwana we. Bwe ntyo buli kiseera mboogerako bulijjo mu ssaala zange, nga neegayirira bulijjo mu kusaba kwange Katonda bw'ayagala ndyoke ntambuzibwe bulungi okujja gye muli, kubanga neegomba okubalabako, ndyoke mbawe ku kirabo eky'omwoyo, mulyoke munywezebwe. Olwo ffenna tuzibwemu amaanyi olw'okukkiriza kwaffe, okwammwe n'okwange. Era abooluganda, njagala mumanye ng'emirundi mingi nalowoozanga okujja gye muli, naye nenziyizibwa okutuusa kaakano. Emirundi mingi ng'ayagala okugenda okubasisinkana, okubazzaamu amaanyi, naye nga wabaawo ebimulemesa. Era tulabye nga yeegayirira Katonda amubeere asobole okubatuukako. Sebbaluwa eno yagiwandiika nga tannagendayo, yagiwandiika nga emwanjula gye bali, ng'abategeeza nti ndi wamu nammwe, era buli lusaawa mbajjukira mu kusaba kwange. Omuntu bw'akugamba nti nkusabira, kiina engeri gye kikuzzaamu amaanyi, naddala ne gw'obadde tolowooza nti ali ku luuyi lwo,
bw'akugamba nti nkusabira oguma. Kati bwe tutunulira Pawulo ono, bwe tugenda ku ssuula eyo gye tusomye ey'omunaana okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'17, tulaba nga Pawulo atandika nga annyonnyola ebikolwa by'Omwoyo Omutukuvu n'engeri Omwoyo Omutukuvu gy'ayamba abakkiriza okuyimirira mu kukkiriza kwabwe wadde nga bayita mu kusoomoozebwa. Bw'osoma okuva ku lunyiriri olusooka olw'essuula ey'omunaana okutuuka ku 17, bw'onoddayo n'osoma ojja kulaba kiki Omwoyo Omutukuvu kyakola. Omwoyo Omutukuvu ng'ayamba abakkiriza okwongera okunywerera ku Katonda, okunyweza okukkiriza kwabwe wadde nga embeera ze bayitamu zirabika nga tezitegeerekeka bulungi. Kaakati bwe tutuuka ku kitundu kyaffe kye tusomye okuva ku lunyiriri olw'18 okutuuka ku lw'23, nti kubanga njogera ng'okubonaabona okw'omu biro bino oba ebyakaakati tekwenkanankana na kitiibwa ekigenda okutubikkulirwa. Omutwe gwaffe gugamba ekitiibwa ekigenda okujja mu maaso. Okubonaabona kwe tubonaabona okusinziira kwa Pawulo kwa kaseera katono era tekwenkanankana na kitiibwa ekigenda okujja mu maaso awo. Bino byonna bye tuyitamu bya kaseera katono ddala. So Pawulo atuzzaamu amaanyi ng'atugamba nti bye tuyitamu it is a test of faith. Bye tuyitamu bigezesa bugezesa kukkiriza kwaffe. Atannafa teyeevuma nsi. Ebyo byonna by'oyitamu bijja kuggwa kubanga tewali kitakola ki, tewali kitaggwa. Tugumiikirize okubonaabona nga tukkiriza nti Katonda waffe waali era mwesigwa era ayinza byonna. Bwe njogera bino oyinza okugamba naye Reverend Agnes senga omanyi ekyamazima simanyi, naye Katonda gwe wakkiriza amanyi era alaba ebigenda mu maaso. Katonda waffe alaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda, abiraba era abimanyi. Katonda ono amanyi by'oyagala, amanyi ne bye weetaaga. Ogwaffe gwa kumutunuulira. Abo abantu bayita mu kusoomoozebwa, emisolo nga mingi nnyo naddala eri abasuubuzi, naye Yesu byonna abikola ki? Abimanyi. Tuyimba oluyimba ne tugamba nti Yesu byonna abimanyi era kinsanyusa. Kakati ddamu amaanyi, guma omwoyo kubanga Yesu waffe afaayo. Endwadde, abantu baavu, obwavu nga bungi nnyo, naye ne mu mbeera ezifaananako bwe zityo Yesu byonna abimanyi era abisobola era abiyinza. Abantu balwadde ate balwazizza, naye ne mu mbeera ezifaananako bwe zityo Yesu byonna abikola ki? Abimanyi. Era ebyo by'oyitamu
tebyenkana kitiibwa kiri ekiri mu maaso ng'abakkiriza. Amaaso gaffe tugajje ku bino bye tulaba, kubanga byo byakaki byakaseera. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Kwegamba teri muwanguzi ayimirira naga nti kwegamba yawangudde naye nga kwegamba yeebase bwebasi, nakeera ku makya nga talina kye yakozeewo, naye obuwanguzi ne bujja gy'oli. Awangula yenna abaako ne byakola ki ne byayitamu. Kati tugumire byonna bye tuyitamu, nti ebiro we birituuka tuliyimirira mu maaso ga Katonda n'atugamba nti olwanye okulwana okulungi, nti era olugendo olutuusizza okumya okukkiriza kwo, jangu mu ssanyu lya Mukama wo. Ebyo Mukama ajja kusobola okubitugamba senga tuguma ne tugumiikiriza bye tuyitamu, ne tugetegeera nti it is a test of our faith, ne tutunuulira Yesu ono eyafa n'azuukira era ayinza byonna. Abantu basoomoozebwa, amaka gasoomoozebwa. Omulabirizi wange Bishop Lwalya yagambanga nti amaka agamu gali ku ccupa. Kyanyumiranga nnyo nti ezimu za musaayi, endala za mazzi, ng'era buli lwakyogera ngamba oba eziri ku musaayi zifaanana zitya n'eziri ku mazzi, naye neebaza Katonda nti eyange eri ku Yesu. Mukama yeebazibwe. So abooluganda tugume, tuddemu amaanyi. Yesu waffe ayinza byonna. Bye tuyitamu kati bitono, byakaseera, kijja kuggwa, kubanga tewali kitakola ki kitaggwa. Leero toyina mulimu naye nkyo ojja gukola ki? Ojja kugufuna. Abavubuka abagala okufumbirwa, gumiikiriza. Ate si buli ekiyitawo nti nno kyekyo, si buli ekiyitawo. Tuyambe, ojja kutomera. Tunuulira Yesu, kubanga ebimu ebiyitawo tebisoboka bulungi, naye bw'ona otunuulira Yesu ono ajja kuwa ekisinga obulungi, kubanga agambye nti njogera nti okubonaabona kwe tuyitamu kati tekwenkanankana na kitiibwa ekigenda okutubikkulirwa. Pawulo atuzzaamu amaanyi nti tugume, amaaso gaffe tugajje ku bye tuyitamu kati ng'abalutikko, tutunuulire Katonda. Ate embeereza ezimu bwe zijja mu ffe, Katonda aba atuwadde omukisa okumunoonyanga bwe tutamunoonyangako. Omanyi bw'obeera mu mirembe kwegamba osobola kwegamba ne Bayibuli n'oba nga tokyagisoma, Katonda alaga owaayo owooluganda obadde otya, n'aleeta embeera, n'oddayo n'omunoonya, n'omugamba nkomyewo wali we nakusisinkanira, nkusaba okole ki? Si mukisa munene nnyo bw'oyita mu by'oyitamu onoonye Katonda nga bw'otamukola ki? Nga bw'otamunoonyangako. Teri bye tuyitamu byenkana, kitiibwa kigenda okujja mu maaso awo. So owooluganda, ddamu amaanyi, by'oyitamu bireme kukujja ku Katonda, bireme kukugoba mu kkanisa. Jangu mu kkanisa onoonye Katonda ono nga bw'otamunoonyangako. Bwe tugenda ne tutunuulira ennyiriri zaffe, olunyiriri olw'19 okutuuka ku lw'21 lugamba nti kubanga ebitonde byonna bitunula
nga byesunga okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda, kubanga ebitonde biringa ebitalina musango si lwa kwagala kwabyo, wabula ku bw'oyo eyayagala bibeere bwe bityo mu kusuubira, nti kubanga era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Mukama yeebazibwe. Omuntu teyatondebwa kubeera mu nsi eno. Ensi eri gye twogerako, gye tusomako mu lubereberye ey'abajjajjaffe Adamu ne Kaawa, nga tebannoonoona, yali ndala. Eri ensi teyaliimu kulumwa wadde okukaaba, era omuntu yatondebwa ng'alina kubeera mu kitiibwa. Naye era tumanyi nga bwe tusoma olubereberye olwo essuula ey'okusatu, omuntu yasalawo okuva mu kitiibwa ekyo n'alonda okubonaabona. Bwe baalya ku muti gwe baali tebalina kulyako, ekitiibwa ekyo Katonda kye yali atuteekedde okubeeramu ne kukyusibwa. Ensi ensonga lwaki eringa bweri, nga buli kyotunulako nga tulaba ng'ensi etuvundira mu maaso, ng'ebigenda mu maaso bw'obirowoozaako. Nze mbeerawo ne njogera ne mwami wange ne mugana naye bannange, tuteekwa okusabira nnyo abaana baffe, oba kaakati omulembe gwabwe gugenda kubeera gutya, kubanga ng'ebintu olaba nga bizibu. Naye ng'abakkiriza ogwaffe gwa kusaba kutunuulira Katonda, kubanga amawulire amalungi gali nti Mukama Katonda waffe ono mu kwagala kwe yawaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo, n'ajja okufiirira ggwe nange, okutununula tulyoke tuddeyo mu kitiibwa kiri Katonda kye yatuteekerateekera. So ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga Katonda waffe afaayo. Totya, byonna by'oyitamu Mukama abimanyi. Gumiikiriza, tunuulira Yesu, yimirira Katonda wa kusuubira okuyimirira. Ebyetaaga okulongoosa, longoosa. Ebyetaaga okuleka, bireke. Omwoyo bw'asonga nti owooluganda totambudde bulungi, longoosa, tobinyiigiramu, tova mu lugendo, kuba eziva mu lugendo zifuuka kaasa. Era bwe tusoma mu Baruumi oyo olunyiriri olwo essuula ey'omunaana kutandika lunyiriri olwa31, tuzibwamu amaanyi nti kale tunaayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe? Omulabe waffe y'ani? Katonda ng'ali ku luuyi lwo, omulabe wo y'ani? Katonda ono bw'aba yasobola okuwaayo omwana we, kiki ky'atasobola? Sente ze atasobola kuwa bw'aba yawaayo omwana we, ndwadde ze atasobola kuwonya. Tusoma bulungi nnyo nti yatambula ng'akola bulungi, abalwadde nga bawona, abazibe b'amaaso nga balaba, bakasiru nga bawulira. Kati Katonda eyakola luli nakati akyakola ki? Nakati akyakola, ate talekangayo okukola, akolera ddala kubanga ye mwesigwa. Kakati ddamu amaanyi
kubanga Katonda ali naawe. Tuyimba ne tugamba oluyimba olwo 2:16 nti tozirika, ali kumpi naawe. Tozirika tajulula kwagala kwe kiriza gwe oliraba Yesu wali mulokozi. Owooluganda tozirika, gamba akuliraanye tozirika, byoyitamu kijja kuggwa. Yesu byonna abikola ki? Abimanyi. Mukwano gwange tozirika, kubanga tulina Yesu eyayita edda mu ekyo ky'oyitamu n'okusingawo. Yesu waffe abeerawo awo, era ng'abakkiriza tugamba mu lyato mwali ogugwo gwa kumuzuukusa n'omugamba ssebo Yesu ne kino kiikino toganya muyaga guno kukukola ki? Kumalawo. Ogugwo gwa kuzuukusa zuukusa. Owooluganda muzuukusa omugaye Yesu weebase, kubanga ye mu lyato akola ki? Mwali ali kumpi. Yazaalibwa ng'omwana, n'azaalibwa mu maka nga bwe tuzaalibwa, n'atambula mu nsi muno, n'ayita mu byonna bye tuyitamu byonna abimanyi, yabiraba, yabikwatako, yabiyitamu, ate n'okusingawo. Ekyo ky'oyitamu tonnatuuka ku kya Yesu kye yakola ki? Ku kya Yesu kye yayitamu. Kale owooluganda ddamu amaanyi. Yesu ono ye bwe tulina okutunuulira. Bw'aba yasobola okuwangula, naffe tuli bawanguzi n'okukirawo. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Ogwaffe gwakuyimirirawo Katonda bw'omusuubira, gwakusuubira okuyimirira n'omugamba Mukama nze nyimiridde, sigenda kukuggyako maaso okutuuka bw'onookola ki? Bw'onoonsaasira. Manyi nti kino kyempitamu leero bujulirwa enkya. Katonda akkiriza embeera eyo ejje mu bulamu bwo, akuwa bujulirwa. Akuwa bujulirwa owooluganda. Ng'oliyimirira n'ogamba mu mwaka 2024 nalaba Katonda. Ng'oliyimirira n'ogamba nalaba Katonda bwansumulula. Ng'oliyimirira n'ogamba nalaba Katonda bwanzijanjaba. Ng'oliyimirira n'ogamba nti bwe nasaba Mukama yampulira era n'akola ku nsonga zange, era ng'obujulirwa bwo buliyamba bangi okuyimirira n'okunyweza okukkiriza kwabwe. Kati owooluganda ddamu amaanyi, kubanga by'oyitamu bujulirwa obugenda okuyamba abaana bo n'abakwetoolodde n'abakulaba okuyimirira n'okwongera okunyweza okukkiriza kwabwe nga batunuulira Katonda ono. No situation is permanent. Naye byonna bye tuyitamu tegeera nti byakaseera. Ebijja mu maaso bye bisinga. Eri gye tugenda teri kukaaba, teri kulumwa, teri kusinda. Wiiki eno tubale tutunuulira ng'era taata bw'agambye abantu abo ab'omu Lubigi, era twalabye nga omu ye yatuuse n'ekiseera kwegamba n'atondoka n'akola ki? N'afa. Kubanga ng'essuubi lye lyonna liri ku nnyumba, amanyi azimbye akoze eki? Amaze. Essuubi lye nga liri ku ki? Naye ffe abakkiriza essuubi lyaffe liri mu ki? Mu Yesu
nze abantu abo mbasabira kubanga gavumenti yataddewo omukisa negamba nti babeeko gye bakola ki gye balaga. Nze okusaba kwange kuli nti basooke bagende gye babawadde nga we balindirira Katonda, kubanga oli ajja kugaana okukozesa omukisa Katonda gwamuwadde aligenda okwejjuukiriza ng'ate ne we bamuwadde wakoze eki waweddewo. Kati nze mbasabira nti basooke bakozesaako akakisa Katonda yeke yabawadde bagende batuule mu ttaka eryo nga we bakola ki nga we balindirira Katonda. Owooluganda ddamu amaanyi, guma omwoyo. Omuvubuka ddamu amaanyi, guma omwoyo. Anoonya omulimu ddamu amaanyi, guma omwoyo. Omulimu gwo weeguli. Ate oluusi Mukama abiganya tubiyitemu ng'azimba mbala. Oluusi oyinza okuba ng'osaba kubeera maneja naye nga Katonda bw'akutunuulira bw'ati senga akuwa ofiisi eyo nga tannakuzimba togenda gikola ki gisobola. N'alyoka aganya byonna by'oyitamu bibeewo n'akutambuza oba oliawo emyaka 3 nga tolina mulimu oba 4 ng'azimba embala nti bw'onoomala okubiyitamu bw'olituuka eri baligamba ono abaddewa. Omukozi ono gwe tubadde kukola ki gwe tubadde twetaaga. Bw'oba mukyala ng'omwami aligamba Mukama yeebazibwe okumpa omukyala azimbiddwa obulungi. Nga bw'oba muvubuka ng'oligamba bannange nga kyangasa okugumiikiriza Katonda mpadde omukyala gwazimbye obulungi. So byonna bye tuyitamu Katonda abiganya ng'azimba bujulirwa, ng'azimba mbalamu ggwe. By'oyitamu leero bya kaseera katono era tebyenkana kitiibwa kigenda kujja mu maaso. Kiki Katonda kyatugamba? Yimirira wakusuubira okuyimirira nga senga akukuba mu ttooki toliiko Katonda, toliiko kyakunenyezebwa. Bwakukuba mu ttooki bw'oti tambula nga Katonda bw'ayagala otambule. Saba, pray and believe in God's deliverance. Saba owooluganda. Read God's word. Ekigambo kya Katonda kikola kya ddala. Katonda waffe mwesigwa, bw'asuubiza atuukiriza. Yatugamba nti talituleka era talikola ki talitwabulira. Read your Bible and pray every day. Tuyimba ne tugamba read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Owooluganda saba era soma Bayibuli kubanga tutegedde nti ebitonde byonna bisinda nga bikaaba nga birinda ggwe nange okutegeera Katonda ono nabyo biryoke bibeere bya ddembe. Tutunuulire Katonda kubanga Katonda waffe mwesigwa. Yesu byonna abimanyi, by'oyitamu byonna abimanyi, naye abiganyiza bibeerewo. Azimba mbala, azimba kukkiriza kwo kubanga ekitiibwa kyakutegekedde kinene nnyo okusinga ebyo byakola ki by'oyitamu. Kati mugume omwoyo nga bannayuganda, mugume. Byonna bye tuyitamu bijja kukola ki bijja kuggwa. Abakulisaayo tugume, tusabire kanisa yaffe, tusabire abaweereza. Byolaba ebitakusanyusa saba, byolaba nga bikunyiiza ng'ensi evunda, owooluganda saba. Byonna bijja kuggwa gye tulaga. The future is bright. Mukama abeere nammwe.
kale katusabe. Kubanga mu kusaba tumanyi nti mwe tuweerwa amagezi n'amaanyi. Tukwebaza nnyo Katonda ayinza byonna, Kitaffe omugulu bw'oyogedde naffe ng'oyita mu muzaanawo, era ng'otujjukiza nti Mukama byonna obimanyi. Ekyo kyongera okutusanyusa n'okutuwa essuubi okutunuulira gwe wekka omukulu w'okukkiriza kwaffe. Kale ebyo ebijja gye tuli bireme okutubuzaabuza era n'okutwaliriza ebirowoozo byaffe n'okutujja ku Katonda omulamu. Naye Mukama tutunuulire gwe wekka era gwe tuba twesiga, kubanga yeesiga Mukama alinga ng'olusozi Sayuuni olutajjulukuka. Mu linnya lyo Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kiseera eky'okuwaayo ebirabo obweyamo ekimu eky'ekkumi n'okwebaza kwaffe. Tujja kuba nga tuyimba ennyimba olw'297 bye tukuwa biva gy'oli, era bwe lunaaba nga terumaze tunaayimba n'ekikakafu nnyo Yesu wange lwa 3:42. Kale Mukama ababeere nga mugabana essanyu.
Katwebaze Katonda ayinza byonna kitaffe omugulu tujja maaso go n'okwebaza ffe bawadde omukisa Mukama okutoola ku ebyo by'otuwa ne tukuddiza kubanga tumanyi nti ensi yonna Mukama yo n'okujjula kwayo era ebyo bye tutoolako Mukama biva gy'oli kale bw'otuwa omukisa Mukama n'obikkiriza era Mukama tumanyi nti gwe wekka gw'oyinza okubyaza bwe bityo ne bisobola okukola omulimu gw'ekkanisa yo n'ensi yonna ejjuzibwe okwagala kwo era Katonda ow'ekisa twongera okwebaza olw'ekkanisa gye wagula n'omusaayi gwo nga tumanyi nti oli Katonda amanyi byonna ebyaffe era Katonda atakisibwa byama byonna Katonda atunuulira era Mukama Katonda alaba era Katonda aggulawo ne watabaggalawo so nga ate era ne bw'oba oggaddewo tewali ayinza kuggulawo tukwebaza olw'emikisa gyonna gy'otadde mu maaso gaffe era tukwebaza olw'abakadde baffe Mukama b'otuwadde okutukulembera mu kkanisa eno era ne mu kkanisa yonna entukuvu eya Uganda era ebona wonna twagala okwebaza wala omuddu wo Ssaabalabirizi the most reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu wamu ne Maama Margaret era nga twongera okwebaza n'olw'abalabirizi bonna abali mu provinsi y'ekkanisa ya Uganda naddala omulabirizi era mukadde waffe obulabirizi buno obw'ennamirembe Right Reverend Moses Banja ne Maama Olivia twebaza n'olw'abaweereza abalala bonna Mukama b'oyise okukolera wamu naawe mu nnimiro yo okulaba nga enjiri ebuulirwa era nga n'ekigambo kyo Mukama kibunyisibwa era tukwebaza olw'abantu bonna abawulira ekigambo kyo ne bakyekuuma era twebaza olw'abantu abo bonna abatuumiddwa erinnya lyo Mukama abakola by'oyagala nga basanyuka era Mukama twenenya olwa byonna by'olaba mu kkanisa ebitaweesa linnya lyo kitiibwa era tukwegayira Katonda ow'ekisa gwe yajja tube n'obulamu ate tube nabwo obungi otunaaze n'omusaayi ogwo ogwayika ku musaalaba bwe tutyo bwe tunaazibwa tulyoke tusaanyuzibwe okutuuka mu ssanyu lyo eritakoma lyewasuubiza eri abo bonna abakwagala era abakutya era kye tuba twongera okuwaayo n'eggwanga lyaffe lye watuwanga amakulu ng'obusika bwaffe era nga tuwaayo abakulu abakulembera eggwanga lino okuviira ddala ku mukulembeze ku ntikko ekitiibwa pulezidenti ne bonna abakolera wamu naye kkiriza okubawa ekisa era n'okubaluŋŋamya obuyinza obwo bwe wabakwasa babukozesa olw'okuleeta emirembe n'okumalawo okutya olw'obulungi bw'eggwanga ate era n'olw'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu era ye Katonda ow'ekisa tunuulira buli yenna alina obuvunaanyizibwa wonna w'omutadde mu ggwanga lino era Mukama kababe abakuumaddembe era n'abalala bonna Mukama Katonda waffe abalina obuyinza batunuulize eriiso ly'essaasizi era beeyongerenga okutunuulira ggwe era n'okukola byeyagala nga basanyuka kale bwe tutyo tulyoke tukulembere mu mazima n'obwesigwa n'obwegendereza era tumuwaayo Ssaabasajja Kabaka owa Buganda Mukama ow'ekisa gwe Kabaka w'abakabaka era Omukama w'abakama era Katonda afaayo era atakyawa kintu kyonna ku Mukama kye watonda tunuuliza omuddu wo eriiso lyo essaasizi mu kusoomoza kwonna kwayitamu Mukama Katonda ow'ekisa gwe Katonda atunula era alaba byonna oyongere okumwetooloozaako ekisa kyo obujjanjabi n'obukuumi era n'obugabirizi bwo era tumuwaayo ne Maama Nnabagereka era tuwaayo n'olulyo lwonna olulangira tuwaayo olukiiko olwa Buganda olukulu era tuwaayo ne Katikkiro w'ekitiibwa Peter Mayiga era twagala okuwaayo abakungu bonna abassaabasajja yonna gye bali tuwaayo abataka era n'abakulu b'obusolya Mukama bonna okolera wamu nabo mu ebyo by'osiima byeyagala ggwe era ye Katonda ow'ekisa oyongerenga okutuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku bw'erinnya lyo ng'otukyayisa byonna by'okyawa ng'otwagasa ebyokka by'osiima era tuwaayo ayi Mukama abantu ab'engeri zonna abalala Mukama nga basoomozeddwa n'abalala nga basobeddwa oli Katonda atasoberwa era Katonda yasuubiza nti mumpite nange ndibayitaba ne mboolesa ebikulu bye mutamanyi Katonda ow'ekisa balabye abo abeesiga amagaali n'abeesiga obuyinza n'abeesiga ensimbi kubanga mu ebyo tebuli buyambi naye yeesiga Mukama alinga ng'olusozi Sayuni olutajjulukuka kale bonna abalina okusoomoza okw'enjawulo Mukama tubasigira emikono gye egy'ekisa oyongere okubatunuuliza eriiso ly'essaasizi era okubabeera okutunuulira ggwe wekka omukulu w'okukkiriza kwaffe abalwadde bajjanjabe abanafu obazeemu amaanyi abeetaaga obagabirire ababuze obakomyewo mu kkubo era Mukama Katonda ow'ekisa n'abo abali mu makomera abalala nga basibiddwa olw'ensonga n'abalala nga basibiddwa bwemage naye gwe Katonda ye wekka ayinza okutujja mu kkomera ly'ekibi
Katonda w'ekisa obatuukeko era obasumule mu njegere eza Sitaani olyoke ate obafuule baddembe, kubanga wagamba nti bw'olitufuula ab'eddembe tuliba baddembe ddala. Tunuulira abazaana bo abali embuto n'abo abalumu okuzaala, gwe Katonda yateekateekeza ddala omuntu okuyita mu bulumi obw'okuzaala. Tobawaayo mu bulumi obungi obw'okufa okutakoma, ne olw'ekisa kye kingi obasumulule, obasanyuse wamu ne babbaabwe n'ebirabo eby'abaana. Era ye Katonda ow'ekisa yongera n'okutunuulira abo abatambula waggulu mu bbanga, abali mu buziba bw'ennyanja n'abali ku lukalu, nga tuyimba bwe tutyo bulijjo nti bwe ntambulira mu kkubo Yesu onkulembera. Mukama obakulembere buli bantu nga bwe batambula, obatuuse n'emirembe yonna gye bagenda mu ngendo zaabwe. Era tetwerabira okuwaayo n'okuyimusa abaganda baffe ne bannyinaffe abali ku mawanga, Mukama nga bategana era nga bayira n'okunoonya ekyegulira amagala eddiba. Gwe Katonda abeera abatambula era alabira abasigala, batunuulize eriiso ly'essaasizi mu kufuba kwabwe ne mu kukola kwabwe, baleme kukoyera bwereere. Era Katonda waffe omulungi, otunuulire bonna abakaaba amaziga n'abasinda olw'okuvibwako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Katonda ow'ekisa, gwe wekka ayinza okukomyawo emmeeme zaffe, komyawo emmeeme z'abaddu n'abazaana abaviiriddwako abaagalwa baabwe, era obasibe ekimyu eky'obutuukirivu. Ffenna amu nabo otusanyuse, tweyongerenga okutegeera nga bw'oli omusumba atabulawo era omubeezi ddala newankubadde mu kulaba ennaku. Era n'ebirala byonna ebyetaagibwa olw'obulungi bwaffe okkiriza okubitwongerako nga bw'onootusaanyizanga. Tuwenga mu nsi muno okumanya amazima go, era ne mu bwakabaka bwo obugenda okujja otuwemu obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kyenva nsaba emirembe gya Katonda egiyitira okutegeera kwonna gikuuma emitima gyaffe n'amagezi gaffe biremenga okuva mu kumanya n'okwagala Katonda oyo n'omwana w'omu yekka Yesu Kristo, era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku ffe ffenna, gutukuume, gutulabirire, guleme okutuvaako leero ne bulijjo n'emirembe n'emirembe. Amiina.